Utele byonna gye musizira okubeera nga te mugoberera Fahad Pro ku muli era nga nyongera okubeera nga te mbabuuza ku buli omu gy'asizira okubeera nga te agoberera abalabira mu ggwanga Uganda mwebale nnyo mwebale okubeera nga te ensonga muzikwasaganya ate abalabira awo mu ddungu wonna wonna okutwaliza wa mu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain n'ensi ezetooloddewo ate nammwe abalabira mu Europe mu nsi ziri ez'ababede America, Europe, Canada mwebale nnyo mwebale okubeera nga te mugoberera bampita Fahad Pro era nga gumpia katwegattako kugamba ekigambo kimu nti make sure nti you subscribe ate ka notification bell okateekeko kubanga kajja kubeera nga kakwalatinga luwe n'abandeesa amawulire ekikabu ekiti ojja kubeera nga amawulire gatuukirawo awo nga tegenda bakubeera nga tegasasaanira ate walala yonna yonna kakati mu vidiyo eno sigenda kwogera bingi nnyo naye waliwo ebipya ebyama ebizuuliddwa ku nfa y'omugagga Magoba abadde nannyini Magoba Arcade mu kibuga waliwo epya ebizuuliddwa era nga byenkuletedde essaawa eno kyogenda okubeera nga okola making sure nti osharingirako abalala eyo basobole okubeera nga ate nabo bajja babawuliriza obubaka buno ate weerabira okubeera nga ate olikinga soka mbatera obutambi buno ate komawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyo temuvaawo ab'ebitiibwa tukkirize nti muganda waffe mukadde waffe Allah yamujjuludde sijja kona byakwogera bingi nja kusaba abantu wano wammanga Saalongo Bulayimu nsaba osembereko wano nedda lya Fiizu mbadde nsaba osigale wano ne muto wange Kibwana jangu abantu abo taata Mwalimba kwagalako ebbandi wali abantu bano mbeetegereze nze ebbanga limaze ne Haaji myaka gyange mundaba Imaamu Kirevu ono yali imaamu w'e Masaka yimirira bakulabe ne Seeka Nsanja ono gwe mulaba ayogedde ne Seeka Asadi nga bw'omulabye be basajja bakulu be nasingana ne Haaji bawangala no baseeka be bwe najja naye mbatuukamu nga nvudde ku ssomero ne bampa obuvunaanyizibwa ne banteeka ku Haaji nemba nga nabawambako Haaji naye mudde ono gwe mulaba muto waffe muto wa Jisima mukadde waffe ava okwogera waggulu mukulu wa Haaji mutabani we ono gwe mulaba Saalongo tubadde tubeera mu mmotoka zaffe abantu basatu nga bw'oba onoonya Haaji ono alina kukubira nze Seeka muliwa bwe mba njagala Haaji gina kubuuza ono Saalongo natusinga emyaka mwenaga mumulaba naye nga ffenna abuuza mmwe Haaji muliwa nga tubeera mu sayiti zaffe paka ssaawa mwenda tuli abantu basatu nga bootulaba Allah bwe yaleese kye yaleese twakubye essimu ya muto waffe nga alina wagirese ku kyaja okumala essaawa nnamba n'entambula ebigere essaawa 6 kutuuka wali Haaji nga bakawukana nono nga kituufu Haaji afudde ne tunoonya essimu y'ono simu nga tagikwata kuba saako ey'abasatu bwe tusobola okwekubira essimu era n'abafunye amawulire baasoze kunoonya ono waliwo akaana kapulamba si kasiraamu tuwangala nako ffenna ke katuwadde amawulire bwe twavuddewo ffenna abana ke kaasigaddewo omudde ono gwe mulaba bwe twali muwumula omwaka oguwedde ono gwe mulaba musiŋŋaana ku kizimbe ky'okusaawa be Makka bamanyiiwo temugamba obuze ng'ali ku vidiyo bw'ati ne Haaji e Kampala n'aŋŋamba Musa jangu olabe firimu wano tuli ku kizimbe Haaji n'akwata ssente $5 ezigenda mu 500 n'aziteeka ku ssimu naga njagala mulye ku ssaawa buli kye mwagala ono mugamba ndika ne bw'obeerawo emyezi 4 bagenda kwongera ssente n'atwongera ssente omusajja ono nga kyetukola kyonna ne bwe kuba kujjamu ngoye tukwate omusenyi nga basajja baatwala Haaji nga muganda waabwe naye mbasaba mugume munsinga emyaka nze wadde ndi Seeka wammwe ekyo Allah kyatugeredde akasembayo nga kikeewalika abaana be mulabi wano bonna b'emyaka gyabwe twaggulawo puroguramu ewaka wa Haaji tumubeesebeese ng'omuzadde kuba alina abaana bangi mu balenzi 12 kubaddeko abaana 2 bokka omu yabadde ku ssomero omulala ng'asula wala buli lwa Sande tubeerawo okuva ssaawa 3 tulinawo ekisawo ky'omupiira ne tubeerawo mpaka ssaawa 5 eteeka twaliisa ze tuva ffenna ne tugenda
baganda babe mulabe bonna abayimiridde wano bonna basula wala abasinga bali bunnamwaya nze nsula okuliraana Haaji nzekka mu baana bonna nga balabyawo kiro nanoonyeza omu ku omu nga tumaze okwawukana ne mmanya nti beebase kati abavubuka abo nga boobalabye tutuula ssenta yaffe awo ekaba Owajati tugenda kubeerawo era nga tubeerawo nga tumiisinga omusajja oyo. Lunaku lwabadde lwakuna wiiki eno nnyina mukwano gwange mu kibuga bamuyita Haji Magoba twali twakatandika Ramadhani n'afiirwa muwala we Mariam saasobola genda Lakayi kuziika kati ku lwokuna nazze ne mubuuza ne tunyumyamu ne mu mboozi zaffe namugambye nti Haji Allah okutwala Mariam amanyi kye kyandibadde abamutulekera kati yapimyepimyemu nga kye kyandibadde tetujja kisobola ng'ekitonotono kye kino nanga nti mbwali ekinene ate kisinga kutwala muwala wange nga namuzadde nga ki konze yabadde asobola omuleka n'amusuula eddalu n'ayita buswa kyeyandibadde atuwaamu ati amutwale sekasira gye kifa mpalla akikutaase mukyala wo gwe eddala ayite buswa n'okumutwala bamukulekere yaniguuke wangi Allah bitutaase kati Allah alinayo ebinene byabakiriza nti kakande tajja bisobola kino kamuweemu kino nemuga nti Haji Magoba sebo waliyo n'ekirala oyo omwana omuwala Mariam Allah abadde asobola okumukulekera n'alokoka atalaga ekkanisa ku kkanisa nze ndi mwana wa Haji Magoba naye atula Mukama bye wandinyumiddwa ajiranga omwana Allah amutwale toyongerako tukomaawo afe si mu bubi wayo n'ekyokusatu sekanga tate wali kirala si bisatu bingi kakati basebo bino zino ensonga ze newadde Haji Magoba nawe osobola okuzeewa Allah akusuula eddala wako akugye mu bupangisa. Abantu baffe 11 ebasindise mu kkooti enkulu eya ICD okutandika mu butongole okuba nti batandika okuwozesebwa era obujulizi bwesuubira okuba nti egenda kubeesingako ebubasomedde emisango gisigadde bagamba nti baali bagezaako okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju nti nga bakola bbomu naye kisinza okutwewuunyisa nti kati buli kagurupu konna akakolebwa oba ka WhatsApp group konna akali mu NUP ndoza kati bagenda kafuula kabiina ka byabutujju kubanga bagambye nti egrupu gye bayita Gosiro Bobby Ahead nti ekigendererwa kyayo kyekyali ekyokukola bbomu naye kiringa bonogamba nti Bobby Die Hard nako kabinja ka bbomu ne Bobby Wine We Trust nako kabinja k'abakozi ba bbomu egamba tulindiridde kulaba bameka be bagenda okumalira munda nabagamba nti buli ka WhatsApp group akakoleddwa kakati katwalibwenge ekibiina ekyokuba nti kibadde kiteekateeka kujja ku gavumenti feno tugamba tifenga bannamateeka wetu omuvunaanyizibwa bwaffe kulaba nti kutegeeza ggwanga nakukakasa kkooti nti ebibateekeddwako bijeetokedda buki bijweteggwa bwe buvunaanyizibwa waffe era tugenda kubukola waliwo ababongeddeko ababiri bebo 11 already ababiri bavaako that story was run mukinako question no checho yes bakima bulungi on the first 11 bajjako abakyala ababiri then ne bazaako ababiri abaami Sebaggala ne Sekabembe abamu ku bagamba nti babadde bacoordinatinga ne bano mu kukola ebintu ebyo naye ffe tugamba nti at the end of the day tugenda kuwoza omusango gwaffe era tujja kugusinga kuba tukumanyi nti bijweteke waliyo ekibuuzo ekirala abalungi ekibuuzo kyembuuza okusinziira ku bujulizi bwe boogeddeko mu kkooti bwe balina bannayuganda obujulizi obwo basobola okubwesigamako ku gavumenti eno engeri gye bagimanyi engeri gye badde ekolamu ebintu by'ebbanga lyonna teteekawo ekintu ekimanyikiddwa nti ekiriiwo balaga obujulizi bwebulira babukwata n'abantu n'ekirala kanso boogedde nti abavunaanibwa bakkiriza nti omusango baaguzza n'okusinziira ku mbeera bannayuganda gye baalaba gye baakwatiramu abantu abo nga namu baakubwa amasasi tuyinza tutya okubeera abakakafu oba mmwe nga balooya ti ddala abantu abo bakkiriza peacefully nga tebakakiddwa
okusookera ddala ebireeteddwa mu kkooti katugambe nti bigambo ebigattegatte ebaagala bifuuke obujulizi mu maaso. So ensonga oba binaafuuka obujulizi oba nedda kijja kuba kisalibwawo mu kkooti enkulu. Essaawa eno bikyali bigambo ebigattegatte bye bagamba nti bibagenda okufuula obujulizi. Ekyokubiri, bwe bakola charge and caution statement bagamba nti bali bakkiriza, ekyo tekibataasa. Era kkooti zizze zisalawo entakera tojja kutulugunyiza muntu mu kaduukulu omuggyeko statement ogambe ndaba yakkiriza. So ekyo tujja kukiwakanya ne ssekuwakanya mu kkooti enkulu ezo statement senga tunaakizuula nti zaabaggyibwako mu bumenyi bw'amateeka ne mu kubatulugunya ng'olede n'abamu baba kubadde batunu tukyalina ne mu Yodi Amidwa akyalina n'ekisago ku mutwe. So ezo statements already tuzikontestinga tukkiriziganya nazo era mmanyi ffe nga bannamateeka tujja kukola omulimu omulungi nga tulina okuwakanyiza ebintu ebyo. Okwongerako katono, kkooti eno gye tulimu olwaleero gye tuvuddemu terina buyinza kuwulira misango gyateekebwa ku bantu baffe, wabula kkooti enkulu ewulira emisango egy'abo abateekebwako oba abateeberezebwa okuba bakalintalo, International Crimes Division yokka lyerina obuyinza. Obujulizi tebukakasibwa ku poliisi, obujulizi kkooti enkulu yerina okubuwulira, ate oyo awaaba yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebyo byayogerako bituufu, tekiri ku oyo avunaanibwa. Avunaanibwa wa ddembe n'okusirika n'abatunuulira obutunuulizi, naye balina okukakasa nga tebaleseeyo yadde akakunkuna. Obusango buno obujweteke tugenda bumerengula nga merengula akatundutundu ka keeke mu kiseera nga kituuse ewali ekkooti erina obuyinza eya International Crimes Division. Abantu baffe babeere nga bagumu, nga bagumiikiriza